Alright, website yali yasemyo nabagambye mbadde nina spa gyenna nga bagiyita Gadacom hot spa nga njiranga nga mbagamba nja kubatwalayoko mbalamuza ekifo kino ekifaanana. The Truth Media tubakola ebintu nga biri authentic. Nabagambye abantu bano bali professional, buli type ya massage, even n'abasawo ba recommendinga nti woba olina awakunyiga fatigue biki ogendako ko massage ne bakunyigamukko. So kyekino ekifo Makindye opposite Pakalast oba osobola okugjawokko. Amanamba z'essimu kweziri ate nange nziteekako ku channel yange. Kati kyekifo kye tugenda okulambula. Okiraba wano we bati we wafaanana. That's if ngoze mu location but bakola ne mobile if you want. Parking weeri protection weeri bakukuma bulungi teri ebyo nti oli agenda kulingiriza ndowooza olaba teri nti nno simanyi ozze abantu bagenda kulaba ng'okola biki parking ngazi. Tugenda genda munda yeno ennyumba nga woogiraba yonna. Tugenda kuyingirako wano munda gye bayita Gadacom hot spa. Bannange tutuuse. Hello. Hi. Hey, how are you? I'm okay. Ugokola wano? Yes. Oli bulungi? Yeah, I'm good. Ndowooza ne receptionist mumulaba. Kati ngenda kusaba wa kamera. Njagala hawdaawo bwoti maluko gikwate bulungi bwoti eberengeteredde bwoti. Njagala njogereko n'omukyalo ono katini nnyo abali ku The Truth Media. Ninga oli bulungi? Yeah, I'm okay. Kiri kitya? Everything is good. Everything is good. Yeah. Kigamba mwogera luzunguloka? Yeah. Kati oli wajjanga avudde mu kyalo nga ayogera Uganda. Gikwate bwoti. We have small lessons. Oh, you have small lessons. How are you? I'm okay. How are you? We okay to reveal the names? Yeah, why not? What's your name? Momo Kumaraka. Aka? Momo Kumaraka. Momo? Kumaraka. Gavumenti tuli mu ya Museveni tetunnakyusa. So bintu byonna by'onoowulira wano okkiriza ati ye gavumenti gye tulimu. Ogambyeeko Momo Kumaraka? Yeah. Okay, so how are you? I'm doing How's great. the business? Everything is good. How is massage? Very okay. Very okay. What's your work here? Pardon? What's your work here? I'm a receptionist and I handle every customer in a good way and welcome. Oh, you guys even have a visitors book? Yeah, we have the visitors. So you guys are legit, yeah? We are professional. You're professional. Yeah. So what's done here? Like somebody wants to come for massage. First give them direction. We have massage in first give them direction. First of all, they're located in Makindye in Kampala, and if you're quite lost, you can search the new Pakalast. Okay. We're near the new Pakalast. So, and even in the Google app, we have it. You can search it. Oh, when you go to Google, you can put a Gadacom hotspot. Yeah. Then you. Okay. And besides, we have 2 branches. We have Makindye and Munyonyo. Munyonyo. Yeah. Oh, okay. So what's the difference here in Makindye and Munyonyo? What's the difference? As you know, Makindye has many people. Okay. Yeah, unlike Munyonyo. Okay. So we get many customers here and loving customers, and thank you so much for all customers. What's customer privacy? Because it's important. Customer privacy? Customer privacy. Because many people fear like privacy, how come they will, everyone will know here. As you see that place, it's aimed to open. As you see, you can see, you can look around. So privacy is paramount. Everywhere. What are the prices? Actually, you have affordable prices and friendly prices. Okay. It depends on the package you want to pay, because we have the duration, you have 40 minutes, you have 1.5 hours. Oh, and our so last the prices package, depend on the duration. Yes, and our last price is 2 hours. That's 2 the hours. duration. That's how much? It depends on the kind of massage you want. Oh, every massage has a yes, definitely. Oh, okay, let me see on the cost on each. We have our loving and friendly menu here. Hope you can see. Yeah. Yeah. Right Okay. here. Also, when we look at we go one by one, because I see Gadacom hot spa menu, a massage bar, and okay. So we have Swedish. We have Swedish. What's Swedish? Actually, Swedish, it's like a soft massage. Soft. Yes, soft. Okay. I can touch you, but you can relate soft massage. Oh. And then we have the tape tissue when someone has pain, apparently like in the bones, back, or somewhere like in the shoulder. So that's deep massage, like deep tissue. And then we have the aromatherapy for relaxation. Let me first go through this, the two you've explained in Luganda. Aliyo nga tulaba tuli ku Gadacom hot spa. Yeah. Kati Swedish abeera
wakunyiga kuweweeta soft Yeah. kuyisaamu awo katini kayala n'owulira obulumi n'okunyumirwa then deep tissue ng'olina awakuluma ne bakunyiga ennyingo nakanyama biki nakanyama omanyi mu luzungu nakamiiti Nakamid. As you say nakamid, maybe it's your okay. So right. So we have the aromatherapy. So this is the kind of massage where a person comes and he or she want to relax or relaxation. Yes. He or she's from walking long distances just to relax and feel the place. Hope you can come and watch everything how we're gonna do it. And we have the erotic massage. Erotic. Erotic. Yes. Erotic massage. Akola bitya? Bintu bya kunyonyogera muntu. Kati olw'omunyonyogere tickling someone. Olw'omunyonyogedde. Olw'omulo munyonyogera. Olaba omuntu w'omunyonyogera. Bano be bamu ku baana. Oli otya maama? Maama. Ali ku Gadacom. Nga tonaba kujja ku Gadacom ndowooza ebintu ebimu mu birabye. So erotic, it's like tickling someone. Okumukwata mu nerves, yeah? So whenever someone you tickle him or her, omubiri guta. Okay? I think that you will only ticklish because tickling when you're doing some soft massage, you know? Tickling someone. Yes. Yeah. So we have body to body. Body to body. Yeah. Omubiri gunga guli ku gw'omulala. Yes. Wegasse. Not that. We are professionals. No kyembuuza. Ekya professional sikiwakanyisa. Yeah. You guys, you'll be totally naked, body to body? Actually, as we're professionals, okay, we have this privacy tender. Oh, okay. Yes. Okay, I understand. So we always keep our body safe and our customers' body safe. Okay. Yes. Okay. Ndabiko wano ka full service. Full service yenongo yagala Swedish, deep tissue, aromatherapy, erotic, and body to body lumu. Byonna. And good ending. If you want, but if good. Yes. If you do not, it's okay. Yes. Okay, kitegeera. Then we have the hot towel, whereby omuntu oba omusayi gubadde gwekutte ngawulira muno ekinywa omusayi gulinga ogutata. Gwekutte ekinywa kyekutte. Yes. So we apply that hot towel so that ebinywa bye bita kale nawulira that freshness. Yes. Okay. Then we know hot stone. Hot stone. Mayage mubabula. Gano gabatuluteke no ku mugongo here. Gamugalina wano. Yeah, tugenda galambula. After here ogenda kunambuzaako ondage ebintu ebimu by'omwami wano. Alright. I myself? Yep. Ate wowe uso. Waliwo omulala? Yes. Okay. Kale. Bagenda kulambuza cause nze mbela wano reception. Yes. And we have head, back and shoulder. Massage abela wako mutwe. Mugongo. This upper body. Yoka. Yes. Okay. So that's the head, back and shoulder. And we have the body scrub. Ngoli yomchala wena. Yes, you have pimples or rashes. Yes, you have those scratches. We do all that. Yeah, we have them. Yes. So we also do that, and we will come into, and we have the massage and body scrub. It's also a package. Now you want massage before and then do the scrub. Yes. Oh. And here we have the thigh massage. Thigh. That's the downer part from your waist to your toes. Right. Anti kati ono thigh massage kati laba bano abantu abakola arthritis badduka ebinywa byo mu bisambi. So oyo wakola thigh massage. Ati nakenda byo wano house party place for rent. Ne house party muzikolera wa. Since it's a big place, we welcome everyone. If you want to hold a house party, even about the party, about the party. Oh. And we have affordable prices. Yeah, you can come and talk to me or my boss.
Oh, your boss. Yeah. Okay. Ekifo ngenda kibalamba kawuki eyo otula. Nale mumpitire ku baana bajje wano tunyumyemukko wano kati tutulembukko wano. Njagala kunyumyamukko na mbaliwa. Please come. Tukigiremu wano njagala nsoke ntulembukko wano nano mbamba nyumizeeko ko ekintu kiri kitya. Everything we kiri ono scrub eh. Oji butugize bubi. Okay. Tukyali ku Gadacom. It's okay. Tukyali ku Gadacom hot spa. Obadde ukyalinyonyola olina gunje entala. I'm really sorry. I have forgotten something. Okay. We have the shower salt. It's a new package, and some of spas in Uganda tebagina. Whereby shower salt, we have this salt from the sea maybe, and it's really healthy. So we help you to scrub your body with all rashes with the salt, and you get clean totally after the massage. Okay. Yes, that's called the shower salt. Okay. Yeah, and it's really good. It's really so body scrub shower salt. Yeah, shower salt. Which one will you recommend for a person? Because a small look shower like salt. No, it's shower salt. So you're recommending away? Shower salt, it's natural, our natural ingredients. Okay. No chemicals. Yeah, table la skin sigama choba ko swallow scrub beta kola ko bulungi. Oli ne kola scrub na butukabo botos. But this shower salt, it's really good to all skin textures. Buli muntu agikozesa n'omwana omuto kaabe mukadde kaabani. It's really good and healthy. Okay. Omuntu omurecommending akola massage emirundi emeka in a week or in a month? It depends ku by'abakoze. Oh. Yeah. Because waliwo omuntu nga atambula nnyo. Okay. Okitegeera. Tojja mugamba nti buli lunaku akole massage lwakuba alumizibwa. Aba alina ofuna that one day omubiri gwonna n'aguta. That's in a week or in a month? In a week, every week. Every week someone has to visit. Yes, life fast. Life fast. Yes. This is life. This is life. Tuwonya abantu ebibaluma. No one bamuwonya abantu. Wojja ngobukuluma n'engunyiga n'obwona oba towonye. I know. Yes. Kyokka abantu bali bakaba emigongo muli wano mbawonya. Okay. Yeah. Kale. Good. Nakyenguddeko wano, but it's okay. Kati ntuulewa. Abali eyo mwe muba mumbulira ntuulewa. Tuula. Kati ogera kunyabakobereko wano ku kamera wendi wotunuza gwemboza gwotunuza zikantule butuzi wano. Sorry bambi. Sorry. Okay. Ndi ku Gadacom hot spa. Makindye ne munyonyo tujja kugendayo cause I want us at least mulabeko mbadde nganji kubira akalango mu video nga buweereza message bannange tulageyo ko tulabe ne kubana abaliyo muli mutya banna Ismailo nga bungi yes. Kansoke ondaba Nkulaba bulungi iye kati atadeko kalubindi wabandaba tutandikirawo ekintu kitambula kitya tekitambula oli mugolengo okubye masamasa nedda sebo ekintu kya masaji kitambula kitya tekitambula bubi buse bubi ebintu bitambula bulungi abakasoma batambula batya bajja batya kintu kiri kitya soko nyine mwaka abantu kamasaji ako katambula kati kamasaji ako kalungi naddala ku muntu aba alina obulumi nga alina pain atambula nnyo yakola emirimu gy'enjawulo asobola okujja wano kamasaji ako kaba kamuyambako abantu bokolako balaba oba soka zijjako mambalaba oba ozitekako balabe bulungi kuba wemanzi gyeko mba siraba bulungi oyinza onyiga awakyama nyinza onyiga awakyama awo nno okutegedde ogweko omulabe bulungi omunyige naye akijemenya masaji sigosinga okwagala okukola gosinga okukola singa okukola deep tissue oyo omuntu alumizibwa nnyo
Okay, mulimu kino ntino zono gwentegera obulungi. Deputy show yo yafaanana atya okusinga okukola obulungi? Deputy show katukeze kale obadde oddukaye bana bakola gunti abakola gym so nga alina nakanyama amuluma oba osobola omunyigawo nnyo. Deputy show omunyiga nnyo obulumi ne bugenda. Ekyana ekikolera bbanga ki omunyiga deputy show obulumi obunaaba nga tekyabulira? Essaawa emu. Essaawa ng'emu mumala omuntu yenna abazze. Like an hour. An hour ya sente nga mmeka? 1 hour aba 5,000 ku 7. 5 ku 7 depending. Okay. Kale bakyusemu okukongere wano sembeza ku wano maaso katini gye baleko maama sembeza maaso. Oli otya? Oli bulungi ng'oyogera oloola. Ano anti bagenda kumpasa. Bagenda kuwasa? Wakina omusajja we? Wano tujjanjaba ate abamu tulina bafumbo. Oli mufumbo? Bagenda kuwasa oli mufumbo? No, anti kati omuntu agenda okuwasa ate aba agenda wasa kyatalaba. Tusooka kwemiitinga. Mãssagë kigo singa okukola singa okugwowuliriramu emirembe nga? Njagala nnyo ka Swedish. Ka Swedish? Yeah. Omuntu nyumirwa nnyo kale omukola omuntu. Kakunyumira? Yeah, kanyumira. Gwe erinnya lyo? Nze Favor. Gwe Favor? Yeah. Tomoyogera bwotyo? Yeah. Bambi. Waliwo yakava mu mikolo akabiri nkalaba. Ono bagenda muwasa gwe wakava mu mikolo. Oli otya? Ndi bulungi. Oli bulungi. Lwaki oyogerera mu nnyindo? Ati ninamu ka flu. Oyinamu ka flu. Bamuyita flu. Ninamu flu. Flu. Si flu. Bannange mukaba nyambe kati nze wano wengudde we tuli awo. Oli otya? Ndi bulungi. Ki ekiriwo? Gadacom gye nyumirizaamu otya? Gadacom nsobola okugamba nti nje nyumirizaamu kifo kya ddembe. Okay. So omuntu ne bw'aba alina stress ze asobola okujja n'awummulirako. So kiwa omuntu eddembe like no feeling comfortable. Ate massage gye nsinga okwagala okukola ye deep tissue. Ensonga lwaki njagala? Ndabikira nga wa body to body. Ensonga lwaki njagala? Kwegamba omuntu ne bw'aba nga amenyese esobola omuyambako. Ngamenyese? N'omuyunga? Kubanga yo eba yakunyiga nnyo kwegamba oba olinga amuyunga. So kyenva njagala nnyo kubanga oli mu kiga? Siri mu kiga. Bibagala ebintu by'amaanyi. Nedda siri mu kiga. Ndi Munyarwanda. Wayita Katuna? Ndowooza nga bw'otoogedde. Okay. So ojagala nnyo? Njagala nnyo kubanga like eyamba nnyo. Bakasitoma tebaba batawaanya kuba ekintu ekyo abantu basinga okweralikira nti kasitoma ayinza okujja n'omala ogira. Nedda. Ate ekyo nakyo sikirabanga nga kasitoma tawaanya kubanga kwegamba kino ekifo kireeta abantu ababuvunaanyizibwa. Kyemmanyi omuntu asobola okutawaanya kyegwere batya miyaayu abayaaye. So omuyaaye obapimira ku kintu ayingira omuyaaye. Nedda wajja nze bukyanga ntuuka wano ndaba abantu abajja babuvunaanyizibwa. So era nga bwe nkyogedde emiyaaye abayaaye bw'osanga ng'ayagala kukwatirira simanya ayagala kukola ki. So wano nze ndaba wajjawo abantu ababuvunaanyizibwa. Wano mukola ne mobile? Omuntu asobola basolo mukoleyako ewuwe? Tukikola delivery tugikola. Ffe tugiyita delivery. Eba delivery. Tugikola. Katani. Omanyi Lunyankole? Sooka ombuze mu Lunyankole. Asiibota. Omulye n'ekyenziramu.
Ojo tunasibaje. Nzira munasibaje. Kati mbuuza. Sebo wasibo. Nasibaje. Kati nzize njagala massage mu Lunyankole omuntu mugamba ntya omulagirira otya omunyankole ali eyo nga yagala kujja ngireke bwoti esigale kati mudagirira omuntu wano mu Lunyankole mu Lunyankole ale katujire abantu mwena abajoka bokwenda massage twagala mbyakwenda abetaaga massage okwenda kwetaaga ate mu Uganda okwenda olwoba ogeze ku bakazi ab'enjawulo gaddamu butonde okwenda okuteekemu ale abantu mwena abajoka bokwenda massage waneno ku spa ya Gadacom opposite ne mpaka last Makindye service ntugibaisaho bulungi mwena mwije mukola ne ku bakazi omukazi yagala massage n'omukazi wena joka wanonda massage tujokuhereza gyo mbwijwire n'abasiiza mwena abajoko ntubakubira oburango mwize tubakole massage kyasinga okunyumira nyowe igwe nyowe nk'omuntu ekusinga kunyumira erotic wange mama yabeera atya soka ombuulire yakola atya n'omukola otya anti wakuweeweeta mpola mulanye ebintu by'okuweeweeta nze ebintu gy'okuweeweeta gyebinyumira wange mama soka oyita abantu mu Lunyarwanda ate ngeze nenzijukira ti jangu oyita wano lwaki anti saakulirayo even ezo ndi Munyarwanda naye saakulirayo toyina muyagamba olusaba emmere nimanya Olunyankole nomanya Olunyankole kubanga mami bwe yanzalira Rwanda nandeeta Lukunjiri so neekulira mu Banyankole mukutegedde kati nawe bayite kalimu olwo olulimi lwomanye bakasitoma beeta balungi nitubeeta anu ya spa yitwe ya Gadacom hot spa ate nga nitwongera okubamanyisa nti buli kika kya massage tukiine tuinewo body to body tuinewo Swedish tuinewo deep tissue kwegamba oba mukyala oba musajja oba muzeeyi oba mukadde yenna tumukolako kitegedde ekyo kubira mu Katonda mu ngalo ez'amaanyi era tumweyaza ku lwetu okay ate kino kunambuzaako njagala kulaba munda abantu bamanyi nti facilities ziri clean buli kimu nti bwekiri njagala kulambulako nkulembera maama sigenda mu tooya ate sooka otegeka ettaala nyinyonnyola eno yerumu yaffe tunula eno dda wano bwoti dda wano okay eno yerumu yaffe wetujanjabira tukolako kamasaji wano eno omala n'owumulamu omuntu bwamala awumulamu bulungi awumulamu si kumala nti dakiika naziweddeyo fuluma genda nedda tukwata mpola mpola n'osooka owumulamu ebirowoozo ne bikkakkana naye nga kokusasula basasula bulungi kuba omuntu ajja kungamba abaana abo mutaddeyo babasasula bulungi kati gwosobola otuuka basasula bulungi kati ate notulagawa tuddamu omundala kati ate abajja eno be baliwo eno ngaate wanjawulo ndabamu entebe eno ye VIP y'abantu abakolamu kale like ng'olina kasenteko kutegeera nga kawera eno ye VIP kusuubira abantu abali bamanyi VIP kyetegeeza olaba wa VIP era bamuwaggwa ataddeko galumidi omulabe bulungi bweyala bode to bode kuba ye wabbeeyi kale ayongeramu bode wabbeeyi ku gundi endala ku massage endala ye ayongeramu kasente kati eno ye massage room eya VIP olumala walinga yerabako ne mundabirwamu omunyiza oti ndabirwamu oba bamukozeeko bulungi nkulaba bannange kakati nina kyesitanalaba munaabirawa wetunaabira neno nayo room neno nayo room tukolerayo massage ndabyeko wano ekinaabiro
mala abantu ne bajja bameka buli kimu kiba kigenda kukolebwa bulungi nnyo kitegeera kiba kikolebwa bulungi nnyo. Okay, eno ye Gadacom hot spa esangibwa Makindye gyenanga buli kaseera abantu ne bambuuza ogitulaga kodi buli kimu eri ka TV weekali osobola okulaba bulungi nnyo yoono. Okay. Sea salt bath. Okay. Whitening spa scrub. Okay. Tukola ne face mask. Face mask ya ate. Akola face. Like ngoine embalabe. Akola ne facial. Okay. Ukikola bulungi. Bangambyeko ku mayinja galiwa ndaka ku mayinja. Amayinja. Gagano wali. Kati mugakola mutya. Olinteekako nga lyokya? Ne si nnyo. Naye. Libugumaye nga teryokya kuba tulina mashini eribugumya then ne tulikusaako ku mugongo eno. Okay. Gamba omubiri gwogende nga kukozesa gutebedde. Okay. So eno gye bayita Gadacom hot spa. Ndowooza everyone is welcome. Fridge were ebyokunywa weebiri. Everyone is welcome. Just come. Bajja kukolako bulungi. Everything will be. Hey. Yeah, customer we know mukwata obulungi. Ofubyako n'okututootoocha gamba. Navaawo ng'asiima nti bankutte bulungi. Okitegeera ekyo? Okay. Tusigadde ku The Truth Media tugamba just go subscribe, like, follow jangu ku Gadacom hot spa okole ki buli kimu bakukoleko nga oyagala nga buli kimu ekiteekeddwa okubeera wano we tuli. Ndowooza buli kimu mukirabye nga bwe kiteekeddwa okubeera. Bakwaniriza olutuuka ku reception ng'otuula omukyala waali abagenda okukulabirira akukoleko buli kimu nga waateekeddwa okukolako, then olabe abakyala abagenda okukolako ebisenge ebyenjawulo obirabye. So this is it. Ndowooza we stop here. Omuntu yenna aba abaagadde ennamba waliwo embalaze zibaddeko then nina ne zenteeka ku simu yange awo on a daily mu programs ez'enjawulo. Sigadde The Truth Media, just go subscribe, like, follow, tell a friend. Mãssagë si mu by'okumukola okitegeera, everything kiba professional. Bano bo bali professional. Every type of massage goyakala kina mobile bagaye bamuyita delivery, just come ku Gadacom. Always prefer Gadacom hot spa.